otudde mu Luganda oluvannyuma njegedde ku byenkize mbalamusiza mwasuze mutya tuli wano okubanga tubatangaaza ku ebyo ebibadde ku nguudo zaffe okwetoloola eggwanga naddala ku nsonga z'obubenje n'ebintu ebirala era leero ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu mwaka 2026 mu ssaabiiti eno eweddewo tulaba obubenje bwe twasinga okufuna obwafiiriddemu abantu n'abalala ne bakosebwa. Buno bwali nnyo naddala mu mmotoka, emmotoka ennene n'emmotoka ezisaabaza abantu. Kino nga kyawukana ne ku kino ekibaddewo nti obubenje obusinga oba n'abantu abafa n'abakosebwa bulijjo baba abavuzi ba pikipiki, abasaabaze n'abatambuza ebigere. Mweno ssaabiiti tulaba nti abantu abasinga babadde nga batambulira mu mmotoka oba n'abavuzi b'ezo emmotoka. Ate kino kyaviiridde mu kuvugisa ekimama naddala nga tuvuga endiima ku nguudo, ate n'okuvuga ne tuyisiza awo wetalina okuyisiza. Ensonga zino bbiri ze zasinze okuvaako obubenje buno bwe twalabye obwafiiriddemu abantu mu bifo eby'enjawulo mu mmotoka ez'enjawulo. Amobwo obubenje twabaddewo n'akabenje akaaliwo ennaku z'omwezi 2 zaali ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Kano kaali mu kifo eky'Enkondo mu disitulikiti ey'e Luweero. Kano kafiiriddemu abantu 3 n'abalala 8 ne bakosebwa ku luguudo olw'eggulu highway. Kano kabaddemu emmotoka 2, emu nga ya kika kya Toyota Hiace oba zetumanya nga kamunye, eno ya UBR 333S, ne Tata Lole eya UBG 873K. Akabenje kano kigambibwa nti kabaawo olw'oyo owa Tata Lole, omuvuzi wa Tata Lole we yali agezaako okuyisa emmotoka ezaali nnyingi mu maaso ge, ate kwe kutomeragana n'emmotoka eyali emuva mu maaso eya kamunye, era abantu 3 ne bafa n'abalala 8 ne bakosebwa. Bano nga bonna baali batambulira mu mmotoka eyo eya kamunye. Ennaku z'omwezi ezimu nnaku 2 mu Gwokusatu era ne tufunawo akabenje akalala mu disitulikiti ey'e Masindi ku kifo ekya The Venue Hotel. Eno akabenje kano kaalimu emmotoka ya UBL 510F. Ono ng'omugoba waayo eyafiira mu ako akabenje eyamanyiddwa nga Kwezi Duke. Akabenje kano kaaliwo ono nga yali avuga endiima oba speed ey'amaanyi ennyo. Emmotoka eno n'elemererwa oyo omugoba waayo, kwe kukoona aba pikipiki 2, abavuzi ba pikipiki 2 ne bafiirawo, n'omulala omukyala eyali atambuza ebigere naye n'afiirawo. Emmotoka eno yagenda maaso n'okuba nga ekoona ekikomera kya hoteri n'eyingira munda. Kino kiraga speed ey'amaanyi gye yali atambulirako, nti emmotoka okukoona perimeter wall n'eyingira munda, eyo teri kirala apart from speed. Akabenje kanako kafiiramu abantu 3 ne kakosa n'abalala 6 mu disitulikiti ey'Entungamo mu kifo eky'e Kayenje. Ennaku z'omwezi lwali lw'omukaaga, ennaku z'omwezi 21 mu Gwokusatu 2026. Kanoko akabenje kaalimu eno emmotoka ya UAT 371G, eno nga ya kika kya Fuso Mitsubishi. Eno yali etambuza ab'obutale. Zino emmotoka muzimanyi eziteekako abantu, eziteekako ebintu
neziteekako n'abantu kungulu. Era ono naye yali avuga endiima, emmotoka eno n'alemererwa emmotoka, ate kwe kugenda neegwa neeta abantu abo n'abalala ne bakosebwa. Era kuno kulabula bw'olaba bino ebintu ebizze nga bivaako obubenje buno, kuno kulabula ku nsonga ze zimu nti buli bwe tuba nga tuyisa oba twagala okuyisa, namba 1 kikulu nnyo nti olina okubeera n'obugumiikiriza obw'amaanyi ennyo. Bano abatagumiikiriza nga baagala kuyisa, abo be baleeta obubenje ne babakoona oba ne bakoona. So ebifo ebimu toyina kuyisizamu n'akatono. Era kikulu nti bw'oba tosobola kulaba ekiri mu maaso go at least meters nga 2, tokola nsobi n'oyisa emmotoka yonna okutambula ku ludda olulala olw'oluguudo. Ebifo nga amakoona, mu koona kitegeeza nti tosobola kulaba ekiri mu maaso. Ebifo ebirala nga biri bize, ebirimu emmotoka ennyingi, ebirimu abantu bangi abatambuza ebigere, b'osuubira okusala oluguudo essaawa yonna, tokola nsobi n'oyisa mu bifo bwe bityo. N'ebifo nga zebra crossings. Zebra crossings bino byebifo abantu ab'ebigere we bafunira akakisa akasala oluguudo. So gwe ayisiza ku kifo nga zebra crossing, kitegeeza nti oba oganye okuwa akakisa eri ayagala kukolesa ebigere ng'asalira ku zebra crossing. Emmotoka bw'eba eri mu maaso go ng'etandise okuyisa, gwe tokola nsobi n'oyisa, kubanga oba tosobolera kulaba ekiri mu maaso ge emmotoka yeri mu kuyisa. Emmotoka bw'eba etandise emabega eyindiketinze etandise okuovertaking oba okuyisa, naawe tokola nsobi n'oyisa. So ebintu ng'ebyo kikulu nnyo byakutegeera n'okumanya, kubanga every other day oba buli lunaku tufuna obubenje obuva ku nsonga bwe zityo, nti ate kyekintu kye twandisobodde okubanga twewala nga tugumiikiriza n'okulinda okulaba nti bwe tusobola okuyisiza walamu walungi, ate teri kirala kyonna ekiva mu maaso go. Jjukira nti buli lw'oba ng'oyisa oba mu luguudo lw'omuntu omulala ava mu opposite direction. Ensonga endala, endiima nakyo kyekikyasinze okuviirako obubenje, ate nga kyekintu kye twandisobodde okuba nga twewala. Nsuubira nti oba amanya nti buli muntu alina emmotoka nga speed meter ye ekola bulungi, sigala ng'ogitunulirako, gwe manya nti buli bw'ovuga speed essuuka mu speed eragiddwa mu mateeka. Ffenna ze tumanyi nga abagenda mu masomero ne tusoma ne tumanya speed ki ezitakkirizibwa ku luguudo, oba oexposinga eri obulamu bwo n'obw'abalala mu kabi. Era kikulu nnyo nti okusigala nga tugoberera amateeka ago aga speed, oba tulaba abaserikale ku luguudo oba tetubalaba. Nti abamu ku mmwe mulina omuze ogugoberera amateeka gano naddala aga speed nga mulabye aba traffic. Kibi nnyo buno obulamu bwo olina obukwata n'okubukuuma nga kya muwendo. Oba traffic ogiraba oba togiraba, naye manya nti buli bw'ogoberera amateeka gano kiyamba eri gwe akolesa luno oluguudo, so nga tekiyamba omutrafiki ali mu kwenforcinga. So ffenna tulina okubeera bavunaanyizibwa naddala okulaba nti obubenje buno tubukendeeza nga tuyitira mu kukendeeza speed ze tuvugirako. Kigambibwa nti buli bw'okoona omuntu atambuza ebigere ekyokulabirako ng'oli ku speed 3 buli ssaawa, chances z'ono omuntu okuwona obutafa oba n'obutakosebwa ennyo ziba nnyingi, olw'okuba nti omukoonedde ku speed eri wansi nnyo. Nti ate bw'obeera ku speed ey'amaanyi ennyo, kati ekyokulabirako nti omuntu akoona perimeter wall n'ayingira munda, eyo eba speed automatically, ne bw'oba nga togenze mu kunoonyereza eba speed okirabirawo. Singa tebadde speed ekyo tekyandibaddewo, n'okutuuka ku kilometer yantuuseeko oba asobola ogikontrolinga emmotoka olw'okuba nti eba tedduka nnyo. So speed
Uh, tuli mu kusemberera ennaku eza Easter era tumanyi nti abantu bangi kati obutale butandise okubeera active. Obutale butandise okubeera active, ab'emmotoka ebinene nga batambuza abantu mu butale n'ebintu byabwe. Kino tumaze ebbanga nga tukivumirira. Abakwata emmotoka ziloole ne baziteekako emigugu oba ebintu luggage, ate kugulu ne bagattako abantu. Ekyo kya bulabe nnyo nti emmotoka buli weefuna akabenje konna oba obuzibu bwonna, gwe ali eri kungulu okufa kyangu nnyo oba okukosebwa kyangu nnyo olw'okuba nti teri kikuprotectinga. So tusaba nga mutandika okutambula mwe abasuubuzi mwewalenga okutambulira ku zino emmotoka. Emmotoka zino muziteekeko emigugu zo zitambule, mwe mufune emmotoka ezikkirizibwa mu mateeka okuba nga zitambuza abantu. Zimini baasi oba baasi bwembeera bangi mufuna baasi, bwembeera abantu nga 6 mu 5 mufune baasi ebatambuze batuuse mu katale, oba mufune emmotoka ennyingi omnibus zibatambuze bateeke mu butale, okusinga okulisikinga eri obulamu bwammwe nga mutudde kungulu, kubanga ne mu mateeka tekikkirizibwa ate nti kyexposing eri obulamu bwammwe mu kabenje ak'amaanyi oba mu kabi. Era tusaba eri abakulembeze mwenna mu bifo ebyenjawulo, eri obutale, eri ba LCs okutuyamba ku nsonga zino. Tumanya nti traffic tebeera buli wantu wonna, ate zino emmotoka buli weziba nga zitambula zirina panya ze ziyitiramu wezimanyi nti enforcement teriiyo, oba n'ezimu zimanyi okutambula ekiro nnyo ssaawa nga 9, 10, 11. Naye ate abakulembeze mu butale we muli, ba LCs abakulira obwo obutale n'abalala mwe muli, kikulu nnyo okusigala nga mugamba bano abantu nti ekyo kya bulabe nnyo, muleme okulinda traffic oba poliisi okwenforcinga. Naye ne mumanya nti kino kiyamba eri abasuubuzi baffe abatambula mu butale obw'enjawulo. So tulina okumanya nti obutebenkevu ku nguudo buba buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna, okulaba nti enguudo zaffe ntebenkevu, okulaba nti buli muntu mulamu ku luguudo. Gwe wolekerera ekyo kyolina okukola kitegeeza nti wabaawo obuzibu, kubanga awo traffic weetali, gwe wooli wekka n'okukola ebitakoleka oba ebitakkirizibwa mu mateeka, ekyo kye kiviirako obuzibu. Ng'amaliriza, Directorate of Traffic and Road Safety oba poliisi evunaanyibwako ku by'entambula ku nguudo n'amateeka gonna eri mu kubanga ekola ebikwekweta ebyenjawulo ku nguudo, naddala nga tutagetinga eri abo bonna abamenyi b'amateeka ag'ebyoku nguudo, okulaba nti tulaba obutebenkevu n'okulaba nti tulwanyisa omuwendo ogwo guzze nga gweyongera ogw'abantu abafiira ku nguudo. Era eri gwe ali mu kumpuliriza oba ali mu kundaba, kikulu nnyo nti nga tonagenda ku luguudo okutandika okutambula, olina okumakinga sure nti buli kimu kyonna kiri bulungi, emmotoka yo nungi, pamiti kweri, license kweri, totise bubi, buli kimu. Era bye mulaba n'ebirala byeyongera mu maaso n'ebirala bijja, naye gwe just okubeera bulindaala okulaba nti okoze ekituufu, nti ate kino kiyamba eri gwe akolesa oluguudo mpaka lwe tulabira nti waliwo obutebenkevu ate n'omuwendo gw'abantu abafiira ku nguudo n'abakosebwa ne gukendeera okuyitira mu ezo kaweefube ez'ebikwekweto ebyenjawulo. Nja kubawa enamba yaffe nti bw'olaba ekyo kitali kirungi, kikulu nnyo okutulopera nga bwe mbagambye nti tetuli buli wamu, naye mwe mutambulira ababavuga obubi, ab'amabases n'abalala, enamba zino ozikuba nga ne bw'oba nga toyina ssente ku ssimu, ekikulu muliro 0800 19 999. Eyo toll free yaffe, ogikube otuweeyo information. Bw'oba tosobola okukuba nga oli mu bus, osobola otusinyikira message ku WhatsApp number eri 0779 99 999.
99. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubaagaliza ebirungi n'okugoberera amateeka g'ebyoku nguudo.